mukuliko omwaka erinnya nze Assistant Superintendent of Police Luke Oweyesigire zaamyuka omwogezi wa poliisi wano mu Kampala n'emiriraano. Tubadde mu meeting wano eya security era nga omulimu gwange gwa kubategeeza ku biki bye tukkaanyizzaako mu meeting gye tubaddemu n'abategesi. Kye tutegedde era kye tubadde tumanyi nti tulina ekivvulu sabbiti eno nnaku olwokutaano nga omuyimbi agenda okuba nti nakiikirira alinga headliner mu kivvulu kino ye Spice Diana, era nga ffe nga security ku bye twogeddemu n'abategesi tuli beetegefu okuba nti no tukola ekyo ekisoboka okulaba nti no tufuna olunaku olulungi eri bonna abagenda okuba nti no beenyigira mu kivvulu kino. Abana abasasudde ba sponsor abagenda okuba nga bakola bizinensi ez'enjawulo mu kivvulu kino n'abantu abalala. So tuli beetegefu okuba nti no tubawa obukuumi nga bwe tuzze tubawa. Tubadde n'ebyokusoomooza bye tuyogeddeko omuli Stampede yaliwo ku Freedom City, ne tubategeeza nti twagiikirako bingi okulaba nti nno ebintu byonna ebyetaagisa mu mbeera eyo bw'eba eguddewo bibeere kumpi, n'ebyetaagisa okulaba nti n'embeera eyo tebeerawo nabyo tulabe nti nno obukwakkulizo obwo tubutuusa. So tukaagiza ambulance zirina okubeerawo nga zimala bulungi okusinziira ku nnamba gye tunaaba tusuubira eri abategesi. Fire brigade erina okubeerawo okulaba nti nno abategesi balina eddwaliro lye beesize okuwe tuyinza okwevacuatingira abalwadde eriri okumpi. Ekyo nakyo kirina tukikaanyizaako okuba nti bajja bakitutegeeza. Tukitegedde nti omuyimbi omu ye yalangiddwa, so tetugenda beera na buvuyo bwonna nti omuyimbi ono tazze bamulanze. Abalala abanaaba bazze ne balabika agwo gujja bba mukisa ku lunaku olwo. So abo yenna agenda okwenyigira mu kulaba abayimbi tojja ng'olowooza waliyo abayimbi abalala, muyimbi omu gwe tumanyi. Abanajja ne balabikako gujja bba mukisa nti baleese omuyimbi omulala, si kujja nti olw'okubona omuyimbi tayimbye otandika okukanyuga entebe oba okuzimenya. Ebyo tebijja kukkirizibwa. Tukaanyiza nti tuzze tufuna obuzibu mu babawunsa, era ng'ekivvulu ekyasemba okutegekebwa Kololo kyaliko obuzibu bw'amaanyi. Ekivvulu ekya omuyimbi Eddie Kenzo nti babawunsa abamu abaleetebwa okuba nti no bakuuma abantu ate be baafuuka abanyaguluzi. So tukaanyiza okuba nti no babawunsa abo baveetingibwa bulungi, oyo yenna agenda okuba nti ayambako poliisi mu kivvulu kino. N'ekirala kye tukaanyizaako kyekyokuba nti buli ayingira mu kivvulu kino oba muyimbi alina okuba nti naakeberebwa. Tufuna obuzibu nti abayimbi bajja n'abantu ne baleewa security yaffe obuzibu mu kubakebera. So buli muyimbi agenda okuba nti no yeenyigira mu kivvulu kino, buli VIP agenda okwenyigira mu kulaba ekivvulu alina okukkiriza okuba nti no akeberebwa. Abantu abapaakinga obubi emmotoka, okwewala embeera eyo okuba nti n'emmotoka zibbibwako ebintu oba emmotoka okuggala emiwaatwa abantu gye bayinza okuddukira nga bafunye obuzibu, tugenda bba tuzisika nga tuzitwala ku poliisi. Era oyo yenna gwe banaaba basikidde emmotoka ajja bba asasula engassi ne ssente za breakdown okuba nti nno etowinze emmotoka ye. So tuli beeteefuteefu okuba nti no tukwatagana n'abategesi, naye nga meeting esembayo ejja kubeera ya Thursday okuba nga tukakasa ebyo byonna ebyogeddwako olunaku olwaleero nti bituukiriziddwa eri abategesi. So tujja bba tubategeeza ebisingako bwe wanaabeerawo obusobozi olunaku olwokutaano, naye nga bo clearance ezi zonna bazirina kye tutegedde okuva mu KCCA n'ebitongole ebirala nga kwotadde ne poliisi, era ng'obukuumi tuli beetegefu bubawa nga tuli
ne ttiimu zaffe okuva mu counter terrorism, ttiimu okuva mu 99 police, military police, tulina mujjalaba ab'amagye nabo nga tukola nabo okuwa obukuumi eri abantu, ne komponenti ey'abambega okulaba nti nno tulwanyisa ebikolwa eby'obubbi mu kivvulu kino nga ne wabweru w'ekivvulu kuba bwe tutera okufuna obuzibu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Talking with the organizers, we agreed that we know Spice Diana is an artist that probably crosses over to all ages. The youths listen to her, the children have seen some of her music being performed for children, and also the adults. So the fact that this show ends at midnight, it is not a show that is going to entertain children. We have agreed on that because it ends at midnight. Shows that are meant for children are those that end at exactly 6. Probably so they start at around 1 and end at about 6. So that by 9 or 8, they are already at their homes sleeping. So we shall not allow any child to access this premise. Of course, there are children who look like adults. There we might not know whether this is a child, but there are those you see that they are children. Someone can be 15 or 14, but they look 19 or 20. So we might not necessarily ask for national IDs or IDs, but our teams will be on the lookout for those that look like children, and they will not be allowed in the premises. Zana abategesi nti mwalaba ku kyali mu Freedom City abazadde bwe bajja okulaba fireworks n'abaana baabwe, ekintu ndowooza ekibadde kijja kibeerawo nga batandika omwaka, naye tewali yeeteekera buzibu kubeerawo, era tukanyiza n'abategesi nti abaana basigale ewaka kuba ekivvulu kino kiggwa ssaawa 6 okusinziira ku clearance gye bafunye mu KCCA. Ate tukimanyi bulungi nti muyimbi nga ye Spice Diana ayimbira abaana abato, ayimbira abantu abakuzeemu ku myaka n'abantu abakulu. So music ye teyandibadde mubi eri baana, naye tukiraba nti obudde bwe babadde ekivvulu okuggwa omwana talina kuba nti ali bwere. Tukuutira abazadde ku making sure abaana baabwe tebajja ku kivvulu kino, nti security eri bulindaala oku making sure nti oyo yenna kuba tetugenda kusaba national ID ng'oyingira ekifo kino oba ID, oyo yenna anaalabika ku maaso nti muto ajja bba agaanibwa okuyingira. Of course waliyo abaana ba myaka 14 12 ng'alinga owabiri, naye oyo yenna gwe tunaalaba nti muto ajja bba takkirizibwa kuyingira kivvulu kino. So yeyo warning etuwadde abazadde n'abaana abaagala okwenyigira mu kivvulu kino okwewala ebyaliwo emabega.